Esi abiri mukaaga ezise ku ssaawa enyankwanizaako Composer Prime FM gy'osinza otuwuliza ku mukutu gwa kyenda mu mwaka musa mwenda Greater Masaka 94.6 ku www.primary.co.ug ku mutimbagano diaspora atuliza atiri munnaffe atalina FM gy'osinziira Composer Prime FM netuwuliziganya ku WhatsApp enamba ya 0733361734 engera Maddox bwalutandise nti take it easy otujja tuuka omuganda wange kubanga bagamba nti obunkenke tuwali obutabeera apaana n'obanga okutta essente zo era bw'obeera bano abalina zi contracts bawulira nti tebagikuwadde omusajja omutima gumukyekera nagamba leero ate kati omuntu agaseewo atya kudali obubaka wa parliament ekyo yinza okwogerako nti omuntu abadde alinda nti wange ekibiina ekyatwala mu parliament kandi oba kinziramu kiddamu okuneesiga naye omuntu n'afulumya amawulire ku ssaawa 4 ez'ekiro ejjukira abamu babeera bamaze dda okugwa mu kaliri nejjukira ebisulo bikusula bigamba kibeera ku ssimu yawe nga bakakutema nti mugaye tufunye tiketi yafunye kaadi kitegedde mugana naye bebasomesa abantu bino nti awali pulaani wabeerawo ne binesi waliwo omubaka omu gwe batawadde kaadi yakozesa ekibinda aga nti nze yagenda ffe abalengerera ewala tusuubira buli kimu akubeera bambuuza akawunti singa kaadi aba tebagikuwadde ozaako kinaga nti anze nina pulaani nina pulaani emu yokka ekyokuzzako sikirina naye ate after a few days later age nti fitulengerera wala ekyokuzzako kibeera weekiri n'ebirala bingi nga tusubire nti bannaffe tebafunye entunnunsi olw'ensonga nti obeerawo ng'olina ssente zo naye nga ssebo oluweera ebikulya okitegedde ogera okubeera ng'okyekera omutima kale bimuko ebyavudde naye nga ebintu bisi katono nnyo naye nkuwadde scenario nti ebintu ebimu obunkenke mu struggle ez'ebyenfuna ezaki tebukoma buli mulundi muganda gitubeera ku mbeera eyo oli mpulidde kamenya okitegedde Adventist Business Conference ampuliriza 2025 Prime FM and Central Uganda Conference olukono lw'ebyobusuubuzi gagadde namba 11 enaku z'omwezi 16 Novemba omwaka guno tuli kuwuma erugogo teekateeka omutwalo gumu era ajjukira ntufundikira omwezi leero Tuesday esembayo ampuliriza ayo omwezi ogwamutunda aye tugende mu mwezi ogw'okumi tulabe bwe bigenda okutambula ABC 16 Novemba tuli muwuma ampuliriza erugogo akasatiro keeyongedde naddala mu mawanga agamu agoyinza okwogerako agaganyulwa mu nteekateeka ya AGOA enteekateeka ino gavumenti ya America yaliteekerawo amawanga egoyinza okwogerako agasemazi ga Africa ayinanyidde mu Sahara era nga jjukira nti ekigendwa kyali kyakunyweza enkolagana wakati wa Africa sako n'amawanga in fact America n'amawanga Africa agatalina nnyo bulungi ssente naye ng'ate galina influence mu nkola y'ebintu ebitali bimu tujja kizimbawo gye bujjako biruto bye yabadde ayogera agasemazi ga Africa akozesebwa bukozesebwa tasalawo ku mmeezi eri esalawo kamala byonna ate bwe bituuka ku bwetaavu obwokukolera emirembe kati nga mu Haiti Kenya eriyo mu Somalia contingency esingamu bafirika n'ebirala bingi naye nga bibuuza lwaki ate ensonga ezikwata naddala ku mbeera naddala ez'entalo ate nga okusinga z'Abafirika lwaki Africa terinamu ddoboozi okusobola okufuna obaolyawo kinkomedde ekisembayo naddala ku nsonga zizimu ezo kakati etteeka ya AGOA eryoyinza okwogerako eryaleeta obusuubuzi wakati w'amawanga gombiri abajjukira obulungi ennyo gwali mwaka gwa 2000 gye bayita African Growth and Opportunity Act AGOA ampuliriza etteeka eyo nerijja mu lukalu lwa America gwali mwezi gwa kutaano era nga jjukira palamenti ya America eyawamu egiyite Congress yakikoona mu mwezi gwa kutaano
ogw'omwaka 2000 era nga ekirubirwa ky'etteeka lino kwali kuyambako naddala ebyenfuna by'amawanga Africa okusinga ddala agaddungu Sahara okwongera okusituka esako n'okunyweza enkolagana wakati w'amawanga Africa ne America, United States ng'ekitundu okutwaliza wamu. Era nga jjukira nti tteeka lino omuteeko ogusooka lyalina okusooka okukola emyaka 15 ejjoyinza okuyita initial stage era validity period yali emyaka 15. Kakati abakiise baddamu okulikubamu torch ne balyongerako emyaka emirala 10. So kitegeeza etteeka lya May 2000 ogwatukira May 2015 baddamu ne balikubamu torch ne balyongera emyaka emirala 10 nti enkolagana ya America, United States esigale ng'ekyatogera wakati w'amawanga agasingasinga Africa. Era kyobala buli mwaka watera okubeerayo enkiiko naddala ezisikiriza abakulembeze b'amawanga Africa ne America. Joe Biden yakikolanga nnyo mu kisanja kye nga Russia nayo bw'erina eyaakyo gye bayita Africa Russia Summit nti abakulembeze ba Africa mujje twongere tukwegeyamu tuzimba butyo obumu era kisinga kitambula mpuliriza kakinabo kityo. Kakati emyaka 10 gy'oyinza okwogerako egyayongerwamu nga 15 gimaze okugwako. Leero Tuesday omwezi gwa Mutunda kitegeeza nti endagaano y'emyaka 10 mu tteeka erya Africa Growth and Opportunity Act ampuliriza ligwa omwaka gugwako. In fact emyaka 10 ebirala nayo giweddeko. Ekitegeeza nti emyaka 25 nga America etaddewo ekituuti ekyasingasinga Africa okutunda ebyamaguzi ku katale kaayo okutali musolo kati kirabikanga ekituuse ku nkomerero. Naye ate wabaddewo okutya ate amalala g'essuubi ne gajja. President Trump okusinga ku malala gavaayo in fact agafumye okubeera olunaku olwajjo bw'ekitegerekese nti gavumenti ye egenda kuwagira bongezeeyo etteeka lino omwaka gumu emyezi 12 kutuuka omwaka ogujja era nga mwezi gw'omwenda awo kati bagiyisa wano ya extension ya Africa Growth and Opportunity Act ewa enkizo amawanga Africa okutunda emaali katale ka America, United States. Kati kitegeeza nti ebbanga okuva kaakati okuva leero emyaka 25 giweddeko egy'etteeka eritugatta mu byensuubulagano n'omwaka guli ogenda okuddako ogwongeddwamu kati afe tulowooza nti kati pulaani B erina okusooka okukola kuba kati Uganda mu katale ako tekyalimu. Abajjukira obulungi Joe Biden ng'ali mu bbanga erisembayo ery'ekisanja kye yatuwanduukula naye ekyatugisaamu naffe twaguma ne tugamba nti nedda bwe kiba nti etteeka eryali likangavula abaggula buutu eba bwenza okwogerako bakagwa ensonyi abasiriyazi nga lyavaako akabasa buli muntu yagamba nti kale tugume. Twayingira mu pulaani B nga Uganda yonikkiriza kubanga okwongera okunyweza obugunjufu n'enneeyisa y'Abafirika Bannayuganda mu ndaba y'ebintu. So kyova olaba nti bagamba nti Uganda yayisa etteeka erinyigiza eddembe ly'obuntu eso America ku biragiro bya President Joe Biden mu DP n'asalawo tuwanguddukule mu katale agwa mu kiseera ky'amawanga agawerako kwali gondoza n'ensi ya Niger nabo balina ensonga zaabwe z'okuteekawo gavumenti etali bateeka n'ebirala. So netugumira awo. Kakati mu nsi ya Kenya ensonga enampuliriza okwongera oginyweza etwongera okulaga akabiga akayinza okubeerawo kuba Uganda bagenda ogijjamu. Abajjukira obulungi naddala yali Coffee Marketing Board eyali emusigansimbi okuva mu nsi ya Thailand Verupiraika na Nathan abajjukira obulungi ennyo yali mu Pakistan bwe mbaserabidde bwe yakwasibwako eddimu eryokwongera munnaffe okuteekesa mu nkola kye bayita AGOA mu Uganda kuyita mu textile era ne bategeeza nti Bannayuganda batono nnyo abayambala ku mpale oba essaati eza AGOA kubanga zaali za mutindo gwa waggulu nnyo nga bakolera akatale ka America. Kati ng'ate ffe bawadde omukisa okutunda akatale keeri engeri gye tulina bulungi ka ssente bangi baali tebasobola kugula ngoye ezo naye era mujjukira ebyatandika okujja abakozi tebafuna kasente n'emigoso baneegyaliwaawo gavumenti sente zeyateekamu ezabulira awo era okufunikira pulojekiti eyampuliriza bwetava mu kalungi.
kati yadde Uganda byali biganye bagenda tufuna mu katale naye twalina bitwali tutunda katale ako ekuba oto bagamba tunda products so mu 10 naye nga mpawo n'emu esasula musolo. Akati mu nsi ya Kenya abayina gye bayita Shona EPZ egyo nzo kwogera keno company naye etunga ngoye eri mu kibuga Nairobi. Kati bakulaga nti okutya kweyongedde naddala bakozi era lwebuuza nanga nti kakati tugenda kukola tutya. Ekirungi bamaze okwongerayo ebbanga ery'emyezi 12. Kati kitegeeza nti sawa yakola in fact ebeera nga business substitution nti olaba kino kitandise okugaana ng'ate facility weeziri ebeera ni weebiri abaana amanyi okutunga. Kati esobola okubeera internal promotion mu nsi ya Kenya. Either Kenya naye ebeeka enzigiza eziba naddala ku byamaguzi ebiyingira omwayo esobole okunyweza akatale kano bakati byonna bikola nti oba oyagala okutunda ekikyo okola ng'ensi eya Buyindi. Ensi eya Buyindi byamaguzi bitono nnyo ebiva ebweru ebikirizibwa okuyingirayo era abakimanyi n'abatambuddeko mu nsi eya Buyindi bakyakulabirako. Naye woba ogenze mu kisawo kiri ekya medical ogenze kujjanjaba oliko n'omuyambi wo era visa condition ekulaga nti tokkirizibwa kukola kalimu konna ng'oli mu nsi eya Buyindi. Naye olw'okuba nti kati ffe tuli bakubya byayi bo Bayindi bajja kundi bakola emirimu okitegeera okusinza ku nteeka eriri wano omanyi kisinza ku nteeka eriri mu nsi era amawanga gali strict immigration policies enkambwe. Ensi eya Buyindi yemu ku mawanga ago kasitoba ng'osaagidde mu kyokulejjesa emmaali mu nsi yaabwe kubanga bakisa okuuma akatale. Kale kitegeeza nti emyezi 12 egyogeddwa okusomazinga Africa okuyita mu tteeka erya AGOA kati ye plan B butya bannansi bwe beeyongera okwettanira ebintu ebiri mu nsi ebikoleddwa mu nsi yaabwe. Onasoma wano mu Uganda abasinga obungi basimbe kulinga baga nti made in Uganda bibeera substandard. Kati oyinza okwesanga n'emmodo giri waggulu kati ensonga neebeera awo then bakirekera manufacturers naye kati ate mulimu manufacturers abazze naye nga just bayunga buyonzi aleeta ebipaapi by'empale bibajjo 2 then ayunga biyungo n'agamba nti made in Uganda naye nga wano mu kubireeta nga raw material byazze bigattegatte eri wano ayunga kasembayo n'ateeka mu kaveera. Akati ensi ya Kenya mpuliriza yo gye bayita Shona EPZ eyabwe ekyatambula era bannansi badde batandise okweralika ku kyekigenda okudda. Kati kitegeeza nti gavumenti ya Ruto mu bbanga ery'omwaka oguddako yeetereze ejja kuba ekyali mu ofiisi plan B. Ebibalo bye bino mu mwaka 2024 guli oguwedde ensi ya Kenya yatunda engoye ku katale ka America nga zenkanankana obukadde bwa $407 just byambalo nga kitegeeza nti bannakenya bali baganyula mu ssente zino bali basoba $600 n'ekitundu. Era kitegeeza nti ku bakozi bano abasoba $600 in fact bagamba 2/3 in fact 3/4 3/4 bakyala. Era emirimu egigenda okufiirizibwa giri nnyo mu kisaawe kya mpuliriza. Kati banafa Kenya Private Sector Alliance ekyenza okwogerako omwekungira abasuubuzi abawerako abo batandise munafu okutya. Era nga jjukira nti etteeka lino erya AGOA kusomazinga Africa amawanga kumpi 30 goyinza okwogera gali gaganyulwa naddala mu katale kano agatunda kumpi ebyamaguzi ebisoba $600 ku luga lwa America olw'ensonga nti omukisa baagutuwa. Kaakati bw'otegereza mpuliriza era etteeka lino engeri endwadde nnyo obudde kubanga kigenda tukoseza wamu kuba somazinga Africa bw'omuggyako emikisa egibadde giguliddewo ate abala okubaako kye bakwasaganya ekiyinza okubeerekezebwa kinganga Uganda ebukya ku makya negeza ekyogerako ntuteekateeka okubeera boda oyinza okulengera omuggundu gw'obadde tulowoozaako kuba kati ssaawa zino emikisa gye bateereddewo bannaffe aba boda ate kigenda kwonoona kye bayita road transport nti kati ssaawa zino bannaffe be bavuga nti bamanyi mateeka be bannatagambwako ate bavuga bye baagala. Kati kitegeeza nti ne sanite ku nguudo egenda efa
era oli agamba nti oyagala okutambula ku nguudo ze Uganda fugange enkuba etonnya owa taxi n'owa boda tebabeerayo bye baleeta akalippagano ng'ebintu bitambula. So kitegeeza nti ba key players mu economy bw'oba tokibalansize bulungi munafu enso kyonoona. Kati saawa zino akatale kaagwo okuva ku semazinga Africa ku mawanga agenda ku case study kati nga Uganda gye baali bajjamu edda n'ensi ya Kenya oyinza okiraba ng'ekyokusaga naye kigenda kusaamuko olw'ensonga nti ffe tulwawo munafu okuteekateeka ekintu waliwo ebintu ebyo bigenda okujja naye ate gavumenti ebirowoozaako netatikisa mu nkola nga kiringa kampuni eneemu eyakola transition okuva ku kampuni eri y'amasannyalaze bamanya nti endagaano yakusazibwamu emyaka 5 ne batagula yadde akawaya katono bwakuttemu n'atandika kubigula buguzi mwaka mulamba myezi 6 mu ofiisi bitambula nga ebyagala muganda wange ekitegeti so ye bwino omutuufu abantu basaana okuwulira kakati African Growth and Opportunity Act kyali kirowoozo kya mbaka wa Parliament muna Congress Jim McDermott era ngo nampuliza yakolako mu nsi eya Zaire mu biro ebyo ng'ali mu kisaawe ky'ebyobulamu kati n'ekirowoozo ne kireetebwa Chief of Staff Michael Williams agattako ne muna Congress Ed Royce abaleeta infact abayanja ekintu kino ku table eya Parliament ye nabwe kityo ampuliriza obukulembeze bwa government obukulembeze bwa Bill Clinton gattako ne George W. Bush Jr. bakola kinene nnyo etteeka lino ampuliriza okuyitamu okwongera munafu okunyweza ekyekituukiddwako abakulu abo kati nga bagamba nti semazinga Africa omanyi abasajja boogera mu kyama nti abasajja engeri gyetubafunyeemu ennyo ekitegedde omusajja gutwalako gozaabu wakakadde n'omufunamu buwumbi kati bwokera ku makya n'olubaako kyokasuseeyo abatakuyiseeko nnyo ng'enjogera bweri nti bw'okwata ku kyolina n'omuddiza abatakuyiseeko nnyo oba okategeerako abatakuyiseeko bulabe omuwadde omukisa ate munafu okwongera okutambuza ekintu so nkaluddeko nnyo naye kabadde kakulu nnyo kubanga kongera ate munafu okunyweza emboozi zinadde nkutegeeza olunaku olwajjo nga semazinga Africa ku ddoboozi lya President William Ruto akulembera ensi ya Kenya bwe yabadde mu lukiiko olugatta amawanga ageegattira awamu mu General Assembly e New York omusajja n'akola okwogera kwe kwayingidde ebyafaayo nti Africa ey'amawanga 54 ng'ensonga ezibeera ku lukangaga olw'ebiteesebwa mu General Assembly ezisinga obungi Africa ezikola kati ng'entalo nti omuntu akuteeseza atya olutalo oluli mu njuuyo nga gwe tokimanyiiko omusajja gagamba nti discussion table semazinga Africa talinako ddoboozi era omusajja n'awanjaga ng'agamba twetaaga ebifo eby'enkalakalira 2 ampuliza ku Security Council n'ebirala ebitali 2 ebitali byankalakalira ebirala 2 bikyukakyuka kati nabwe kityo nga kyongera okulaga nti eddoboozi eriyinza okuyambako akatale kaagwo akagenda okuggalawo kongeddwa mu bbanga lya mwaka gumu naye nga kabadde etteeka eri akaleetawo libadde lifundikirwa infact libadde likoma leero naye nga bumanyi nti ssemateeka w'ensi ya America obuyinza abuteeka mu ofiisi ya president kengini agattako ne Parliament giyite ya Congress so bw'obuyunga obutereevu n'okwogera kwa President Ruto bwe yali mu nsi ampuliriza eya America mu kibuga New York olutuulo olw'ekinaana naddala olw'abakulembeze b'amawanga ne zi gavumenti zimemba ezisoba mu 19 okwongera munafu okwegeyaamu era nga yeesigama ku lukangaga olwafulumizibwa giyita agenda ku byali bigenda okuteesebwa era ng'ensonga ezimu ku ezo ensonga ya Palestine ensonga y'obutabanguko naddala amawanga gatali gamu era Palestine nayo kweri enkyukakyuka z'embeera y'obudde kati gattako n'emiwendo oba n'akatuubagiro k'emmere ekivuddeko abantu okufa enjala ate n'emiwendo gy'emmere okupaala so bingi ebyavaayo Ruto nga amaze okukikonako era ng'ensonga yasinga okuvaayo nti semazinga Africa ogenda maaso nga tekiikiriddwa okumala ebbanga eddene naddala mu lukiiko luli
olusalawo ensonga ez'enkizo era yagamba nti matter of justice Simazinga Africa talina bwenkanya esaana okutunulwamu bunnambiro yali adressinga president wa General Assembly gwe balonda ngenda kusa omwezi ku nteekateeka ezatandika nga 9 omwezi guno ogwa Mutunda era nabwe kitampuliriza ng'agamba nti kyetaagisa n'ekibiina ky'amawanga amagatte okukulemberamu enteekateeka ey'okulonda ebibinja naddala ebikuma emirembe zibayita peace operations naddala okukola ku nsonga engumu ez'okussa butali butebenkevu kati ng'agamba nti UN nti kyekiseera naye tandika okukirowoozaako bwe kiba nti ku nsonga ya conflict oba ku nsonga y'obutabanguko erina kyewagira enso okuva mu dduukadduuka bwe wabeerangawo obwetaavu oba okola security team oba peace contingence then ebeera ensaayo kyongera okuyambako naddala mpuliriza ku mbeera eyo ensonga eri ey'ebyessente naddala ku bitongole ebivunaanyizibwa ku byensimbi mu nsi yonna IMF ne World Bank okuddiranga obusobozi bw'essente ate ne babulekera naddala amawanga ate agalina ensonga Simazinga Africa eweebwa ntono ku magoba amangi ekitegeeza nti mu buwejjere bwayo ennyuunyuutibwa naye ku expense y'abali abagagga nayo kisaana okukyukamu era nkitegeera bagamba nti abasajja baba balina amatu eddoboozi lya President Samuel William Ruto adi akiikidde Simazinga Africa naddala mu General Assembly era kyovala nti General Assembly ey'ekinaana yategeerekese nnyo era yakutte nnyo omugamba abantu olw'engeri omusajja gye yalambisemu ensonga ze kati okwongera okunywera ku mulamwa ku kye bayita climate change action oba climate action agenda bamember state badde balina okulambika butya buli muntu wagenda okubeera omusaale ku kyokutereeza obutonde kati mulengere essaawa zino tuli mu season 2 gye twali tusuubira nti enkuba yali yakuyiika ng'eya ddumbi okuva mu mwezi ogw'omunaana ogw'omunaana twaguyitamu ogw'omwenda tugufundikidde aba tugenda kugufundikira naye era tuwanabeerawo mbeera eraga nti enkuba yeri munnaffe yeetaagisa okwongera okunyweza ekintu kati nabwe kitampuliriza nti ku nsonga eza climate change yo Kenya yalaze nti egenda kwongera ku kye bayita forest cover n'ebitundu 3 ku buli 100 era yasuubiza ku lwa gavumenti ye nti basuubira okusimba emiti egiwera ddala obuwumbi 15 15 billion trees okwongera munaffe okukola kye bayita forest cover eyamba ku mujjukire twasomeranga batubuuzanga lwaki enkuba yatonyanga nnyo mu Mabira forest Mabira ndowooza kimu ku bitundu bya Uganda n'ebitundu ebirala bye tutamanyi oba oliawo ebyafunanga enkuba buli lunaku kuba twakimanyako nti emiti gisikiriza enkuba nga catchment areas then enkuba neetonnya nga Mabira mayiro omusanvu zeerawerako mu budde buli nga tannakutaataaganyizibwa basaatuusi nga wabeerawo waakiri ekitundu ekifuna ekiro ekyenkuba ekiraga nti kyebayita tree cover oba forest cover erina kyeyamba mpuliriza so abavubuka e Kenya be bakolembeddemu ekintu kino era kiyinza okwogerako nti ne bannayuganda basobola okukoppako ekyo kubanga ffe eddoboozi lyaffe lyavuddeyo kati eno akayisanyo k'obululu kati katukutte muganda wange naye forest cover eri mu Kenya abavubuka basaale bakikulembeddemu kati kitegeeza ate neeno era abavubuka balina munaffe kikulembera infact sinavubuka bokka buli muntu oba osimba ekibira kyo osobola osimba eky'emyaka nga 2 emiti ng'emisizi bw'otuuka okikungula then nojja wati nozzawo ekirala kubanga ensi weetambula mpuliriza kaakati Simazinga Africa okusinza ku Ruto yege nti alimu ebyobugagga ebyenkizo ebikwatiridde tekinologiya omuggundu gwa tekinologiya gwe bayita tech revolution naye ng'agamba ffe tugabana katono omulembe omudigito guno ogutambula ngira bugula gufaanana bw'ogatagatamu Simazinga Africa kyateeka mu nkwa oba kyateeka mu nsawo kitono nnyo bw'ogeraganya n'ebintu ebimuvaamu kati eyo kola eri ffe lwaki otunda kasooli notatunda kawunga akali pakiti oba okitegeera omusajja guzaafu y'akawunga
naye nga kumpi yenkanankana kiro y'emberenge. In fact ng'esinga sinayenkanankana. Bw'akola fortification ng'etuwulira nti afuuyeko ekikuta, ambeera agisunsudde, agigassemu n'ebirungo ebyo agigaggawazizaamu n'ebeera fortified meal. Then ngeno okula akasente kakyuka, value addition. So nti omulembe mu digital, resources za Africa nyingi eziyambye amawanga agakula okubaako we gatuuse. Naye nti abasajja tebasiimye bulungi. Mu tech revolution, Semazinga Africa taganyuddwamu nnyo. Era omusajja twagenda nti tabanga ye mwoyo gwa Africa. Tube tumanyi ku musajja oli Ibrahim Traoré ow'ensi eya Burkina Faso. Kati ssaawa zino ne Samuel William Ruto yegasse eddoboozi ku lyoli erya Ibrahim Traoré okolera ensi yo ne Africa yo n'osoolooba byemu ku ebyo. Abasajja bangi abasajja ba mwoyo gwa Africa bangi. Bangi abakikoze naye ng'olaba kugamba ebigendererwa byabwe bigenda kukyusa abantu ba bulijjo Southern Africa okutwaliza awamu. Ku nsonga y'okutabakanira emirembe era okinyweza nakiri, musajja yagambye nti kibiina ky'amawanga amagatte nayo kibeere kisaale. Bwabeerawo enkola ez'emirembe ezeeyanirwa mu mawanga gabadde mu ntalo nti UN nayo ekikulemberemu. Kati jjukira nti ensi ya Haiti, gavumenti ya Kenya yaweebwa endagaano ensi ya America. Era nga nabwo kityo nga balaga nti Kenya ku international contribution y'ensi yonna abasajja be basindika kye bayita peacekeeping force eri mu nsi ya Haiti. Era bakutegeeza nti ekisaawe ky'ennyonyi kyaddamu okukola, enguudo zaali zitakyakola zazzeemu okukola n'ebintu ebirala bingi ebitase bunaffe okutambula. Era mujjukira gye buvuddeko Ruto bwe yatuukako mu Port-au-Prince okwongera okwetegereza abasajja be biki bali bakola mu nsi ya Caribbean eyali maze okutabanguka. So ensonga yasinze okuvayo yeeno, finance ne UN reforms, nti ekibiina ky'amawanga amagatte kinaagendera ku biri ebyasuula League of Nations n'okwongera okwefumiitiriza naddala ku nkovu ze baasigaza mu Ssematalo owookubiri 1945 nga yegenda okubeera order of the day. Then yakola Semazinga Africa eyolekedde munaffe okubeera mu kaseera akati akazibu ennyo era ebintu ebitagenda kutambula. So tulinze atameruka agenda okuddako omwaka 2026 kubanga atuula buli mwaka. Era jjukira nti atuula buli Tuesday ey'okubiri mu mwezi gw'omwenda. Era jjukira nti ye nnono ey'edda. Kati nnono eyo abasajja nga Baruto baga nti nedda, kati mu nnono eyo ne Semazinga Africa kuba kyabaddewo nti ensi esooka okuteesa ebadde ensi ya Brazil. Kati jjukira yabadde erina okuteesa ng'ate essaawa zino buliwo emu ku nsi erina akalulu k'enkizo aka veto America. Nga Bolsonaro alina okusooka okwogera, then ate in fact gundi addeko President Trump. In fact Luda Silva alina okusooka okwogera, kati then ate onaddeko. Kati nga kitegeeza nti ennono eri nti Brazil yeesowolayo, in fact yawanika omukono egamba nti nga volunteer kansookenga okwanja ensonga zange n'embeera ezigenda okutambula bwe zityo. So kyakayiziddwako nti global financial reforms, nti wabeerawo akasente akagenda okuwolebwa amawanga ne Semazinga Africa aleme kutwala bwoya bwa nswa ate nga bwa waggulu buliko amagoba maneneko. Kyongera okulaga nti eno United Nations tukolaganira wamu era munaffe ebintu bitambule. Kale naffe tulinze omanye olumu ebyobufuzi by'ensi eno byongera munaffe okusaanikira. Omuntu bw'akujja ku mwanja wooteeseza ebikulu oyinza okufundikira mugana nga ate tokifunye embuga bw'okyetaaga. Kale ngenda mu kitundu ekisembayo.